Amanya nze Ssekanjako Abeka akola ne Lukwago Company Advocates law firm y'abannamateeka wano mu Kampala. Yesewo. Ensonga etuleese yakulonda okugenda maaso oba okweteekateeka okugenda mu maaso okw'okulonda pulezidenti w'abayimbi abeegattira mu kibiina ekya UMA. Era nga tuzze wano ku lwa client waffe Mwami Semanda Mansour amanyiddwa ennyo nga King Saha yeesimbawo. Ng'ensonga etuleetedde ddala kwe kubanga okulonda kuno oba okweteekateeka kutambuzibwa mu ngeri etali nnambulukufu bulungi. Okusingira ddala ku register, voters register. Omuntu yenna eyeesimbyewo mu mateeka alina okutegeezebwa baani abagenda okumulonda. Ate nga tonnatuuka ne ku ekyo naye kennyini alina okubanga muki nga yeewandiisa ng'omulonzi. Obujulizi obwo tolina oyinza kubujja okuggyako ng'olabye register ey'oyo ateekateeka okulonda okwo. Kati ku ssaawa ya leero UMA egenda maaso n'okuteekateeka okulonda, naye client waffe yatutegeezezza nti taweebwanga register. So tamanyi nti oba muwandiise, tamanyi na baani bagenda kumulonda. N'abo abalina okumulonda abamu tebakakasa nti kwe bali ku register. So twagala tuwe client waffe aweebwe register. Era nga mu register eno okwongera okulambulula kiyambako okumanya abalonzi be baani, abalonzi be bali bameka. Si kujja kukwata abantu because an association sinti buli Munnayuganda alina okulonda oba sinti buli muntu ali mulimu gwonna gwakola alina okulonda. Okulonda kwa bantu abamu abalina okubeera ku register. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.